Popin Media. Nyane Dubozi, nze Emerikwa Dennis Ogwana. Omwana enzalo ya wano wenyini ekyerima asaza libbale. Nsoko kwebaza abalonzi bange mwenna abalonze mu kalulu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mwalaze amaanyi. Akalulu ebirumira byabadde bingi. Era nga we byasuubirwa. Waliwo amaloboozi mangi agabadde gajja nti ekibiina kyaffe kijjuddemu abasajja abali abaagala okwekuusa bokka. Abantu abo era beeyolekedde ne mu kalulu kange. Sijja kugana kukisenyaako. Kubanga ne ku polling station yange yennyini ebikozesebwa byatuuse mu budde era abantu ne bajja okwetaba mu kulonda. Wabula akalulu we kalondeddwa ate BR forms ne zitwalibwa. Ekyo nno kyetabiddwamu abantu abanene ng'ate abantu abo tebakkirizibwa oluusi na walonderwa. Kubanga emmotoka eyalabiddwako ng'etwala BR forms ezo ng'ezijja ku baana bange baazibamye, abaana ababadde bakutte oba nga ba agents bange babamye BR forms. Ekintu ekyo kyannumye nnyo era kyampisiza bubi. Obululu obwavudde ku polling station n'eyange yennyini we nabadde si bwe bululu obwasomeddwa Mr. Kivumbi wali e Kayunga. Ebintu byampisiza bubi ne ngamba olaba ku polling station yange yennyini temusobodde obutaba na nsonyi kutwala kintu ekyo oba kuwa abantu bivudde mu kulonda bituufu. Olwo ate we sibadde wano nabaddewo akalulu abantu bakampadde mu bungi. Kiza yafunye obululu 10 ku polling station we nabadde Kyerima B. Nenfunawo obululu 300. Njagala okutegeeza twagenze otuuka e Kayunga nga mpulira Kiza ng'alina obululu 108. Bandese n'empangula era ne bampa obululu 2. Ne tekyajjeewo nti nabbiddwa oba omukulu yafunyewo obululu 10 nenfunawo obululu 300. Omusimbi omungi oguyibwa mu byobufuzi nsobola nagwo mukyamu kubanga twawulirako ne Mr. Tango Doi ng'akyogerako. Essimbi ennyingi abantu ze baleeta tetumanyi gye bazijja n'ekikyamu. Mutale Center nabaddewo naye olwasomeddewo polling station zange nga zibbiddwa kyabadde kimmalamu amaanyi. Ate nga oluusi owulira n'amawulire nti abantu bano batwetoolodde mu ngeri yonna. Emmotoka ezaakoleseddwawo otebereza mu kubba akalulu kano oba mu kukyusakyusa akalulu kange zabadde za mu kitongole eky'amaanyi. Zabadde ziva mu kitongole kyabwa ngambe kyabwa bakulembeze bannono. Kintu ekyo kikyamu nnyo. Abo abantu bonna balina n'emmundu, balina ne capacity ezirina emmundu. Kati omuntu abanga alina emmundu ng'asazeewo okujja okubba omwana then kiba kikyamu ate kiswaza kikuba ensonyi. Ensonga zange ngenda ku petitioninga ate era ngenda kuteeka ensonga zange mu bulambike n'abalonzi bange ngenda kuba mbabuulira ekiddako. Wawe tugenda saagala baggwemu maanyi nze wendi kubanga okuba mu BR forms babagambye eki. Abamu bateekeddwa ne mu mmotoka nabo ne batwalibwa. N'omusimbi ogumu gwabaweereddwa. Ba agency bange nina ne recordings nina obujulizi ojja kuwulira nja bukuwaako obumu nga baana beeyogerera. Abamu batwaliddwa abala bamuggyako BR form ne bamugamba tezirina kuweebwa. Oli n'agaana maaso makalu registrar ku polling station. N'agaana maaso makalu okuwa omwana BR form. Yes. Oyogedde ku mwami Jamada n'engeri gye yakavuluzemu. Jamada Kivumbi nedda oyo akyasobola okuba nga talina kyamaanyi wabula abantu be basajja bali eno wansi emmanga bakyasobola okuba nga be basinze okwetaba mu mivuyo era akakiiko konna abantu abo balina obbayiwa kubanga mwami Jamada eno information alina gijja kufu nagezazaako mu contacting ejjo naye ng'essimu teyasobodde kugikwata ng'obubbi obwo bugenda mu maaso. Yes, yabadde busy. Erinnya? Emanya Emerikwa Dennis Ogwana omwana enzaalwa y'ebbaale.